atendezwa gulumiswe owekitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabwo bugombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira balamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu akamakyusa kamanyikiddwa nga Ascension eri obwakatonda waffe eri mama waffe natimba okutwaliza awamu ne bakatonda abamutuddemu abo abeerabira obwakatonda bwabwe ne babufulumya wabweru ne balowooza nti bintu ebiri awo ebijja ne bijja mu bulamu aye bimala ne babiziika ne birowooza nti bikoma awo mu malaalo ekintu ekyobulimba nnyo nnyini ddala. Weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obwakatonda bwo oba obikozese okubeera nga okoleeza amazima gatudde munda mu ggwe. Weewaawo Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe. Nga tetunnaba kutandika bbaluwa eya bajjajjaffe okuva mu Sengendo ez'obwa Ddungu, njagala nkujjukize nti buli kimu ky'onoonya nga Katonda eyeetengeredde kiri munda mu ggwe. Oyagala eddembe, sooka obeere nga ojjuza eddembe munda mu ggwe, kubanga ekyo ky'oyagala okubeera ng'ogabira abalala olina okusooka okubeera ng'okiyina munda mu ggwe. Bw'obeera ng'oyagala eddembe, sooka olinoonye munda mu ggwe. Bw'oba oyagala essanyu, sooka onoonye essanyu munda mu ggwe. Bw'obeera oyagala okwagala, sooka weeyagale nga tonnaba kubeera nga onoonya okwagala kwa wabweru oba okugaba okwagala kwa wabweru, kubanga ekyo ky'oyina ky'osobola okugaba. Ate amayengo ago ag'ebyo by'oyina ge gakusoboseza ate okusobola okubeera nga attractinga oba nga osika abo abalina ebirungo bye bimu mu bulamu bwabwe n'osobola okubeera nga mumakinga. Kyekyo ekyama ekiri mu bwakatonda bwaffe. Bw'oba oyagala okubeera nga okuumibwa, ekikukuuma kiri munda mu ggwe, kiri munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki nazze kuno bajjajjaffe baatugamba nti buli muzzukulu akola ensonga ez'abajjajjaffe n'ategeera obwakatonda bwe abeera takyalogeka, abeera takyakolebwako black magic yenna oba ddogo lyenna, kubanga obukuumi butudde munda mu ggwe nange. Kino kyekyama kye tulina okubeera nga tweyongera okubeera nga tuzimba. Omuntu eyakola ensonga z'abajjajjaabe n'ategeera nti jjajja oba emyoyo gyonna tuli kimu era nga omwoyo waffe omutukuvu yakola obumu obwa Katonda obwo bwe tuyita Katonda, abeera takyanoonya bukuumi wabweru, kubanga obukuumi bubeera ekitangaala ekyo ekyakira ekizikiza ne kisobola okubeera nga tekyakola ki, tekyasobola kubeera nga kimulumba. Then n'ekirala kye tulina okubeera nga tuzuula kwe kulamula. Okulamula kuno ekisooka okulamula kye ki? Okulamula kw'ekyo y'embeera eyo gye tweteekamu ne tusobola okubeera nga tuyawukanya ebitonde ebirala ne bibeera nga byo si bya mugaso okutusinga. Oba mukitegeera? Ekitonde ekirala omuntu we yalowooza nti baamukwasa ensi abeere nga agifuga mu ngeri nga gy'ayagala,
atte nga bw'ayagala, asala emiti nga bw'ayagala, asaanyeewo nga bw'ayagala, awo we yaluuzinga ekikula eky'obutonzi obutuufu. Omuntu atudde mu nnyama ne yeerabira nti nno naye yaliko omuti, naye yaliko embuzi, naye yaliko embwa, naye yaliko ekisolo, yaliko ekisolo kyonna oba yaliko ekinyonyi kyonna oba yaliko ejjinja. Ne bamulowoozesa nti ejjinja eyo nti non-living thing. Bwe awo we twabulwa ekirungo eky'amazima gaffe agayina otufuula ab'eddembe. So tweggyemu okulamula tutegeere nti nno tuli bumu. Kitegeera? Era okulamula kye kimu ne kye tuyita ekibi. Ekibi kye kintu kyonna okulamula ekintu ekirala oba omutonzi omulala nti tasaanidde kwagala kwa Katonda, ekintu ekitali nakyo kituufu. Tewaliwo mwoyo gwonna gujja mu butonzi ne gujja nga guyina obukyamu bwonna. Embeera zonna ze gubeera gukoze gubeera just experience oba obulamu okusobola okubeera nga gufuna ekyokuyigamu. Naye tekigufuula nti tegusaanidde maaso ga kitaffe Tonda ne Maama Namugereka. Nedda. Ffenna tusaanidde. Ebigenda okujja maaso, kaaba manya nti ffenna twayitako mu mbeera ey'ebyo by'ogenda okubeera nga oteerwa mu maaso. Kaaba, kakkana, sonyiwa, moving amaaso. Baakwokya, baakukola ebikyamu byonna, ebyo byonna bye bagenda okubeera nga bakulaga oba bye bagenda okubeera nga batulaga mu maaso. Naye kati wooli, sonyiwa, weeyongere mu maaso, tutandike omutendera omuggya ogwa bulamu mu bwa Katonda bwaffe, nga bwebwo bwe twajja okubeera nga twejjukanya n'okubeera nga tuddamu okubeera nga tuzimba mu mugigi guno ogwa jjajjaffe Mukasa ogumanyikiddwa nga Golden Age, nga tuggala omugigi omukadde nga tutandika omuggya mu kaseera akatali kawala oba akatagenda kubeera ka maaso nnyo naye ke tulimu nga tuli just kye tuyita transition. Ebbaluwa eno egamba bw'eti: mbalamusizaako yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko ak'obwa Ddungu. Tuli basanyufu nate okubeerako oba okuyogerako wamu nammwe olunaku olwaleero. Tuzudde nti ekkubo eri omwana w'omuntu okulondako omutima ligenda limuyamba okubeera ng'afuuka ekyo kyali. Kino kye kituufu kye tuyagala okubeera nga mutegeera, nga temusinzidde ku ebyo byonna bye mulowooza. Ebiseera ebisinga musobola okubeera nga mulowooza nti okwagala emmotoka ennungi oba ennyumba ennungi oba ennene oba omwagala oyo atuukiridde mu kikula kyo oba asobola okubeera ng'akuwa okwagala okwo kwe weetaaga, oba okubeera nga buli kiseera oyaayaanira okubeera nga weeyongera mu nsimbi ezo z'osaasaanya buli kaseera. Abantu abasinga obungi babeera baagala ebyo era nga buli kiseera babeera babyetaaga mu bulamu bwabwe. Naye ekisinga obukulu kwe kubeera nga okkiriza ebyo bibeere nga biyita munda mu ggwe, bibeere nga biyita mu bulamu bwo. Ebintu ebikwatibwako bibeere byakuyitamu munda mu ggwe, bisobole okubeera nga bikusoboseza okuzuula ekyo ky'oli mu butuufu bwo. Ekyo ky'oli kye kisinga okubeera obukulu.
era n'obeera ng'okiwuliriza okusinga ekirala kyonna. Oli wano okusobola okubeera ng'oyita mu bulamu, osobole okubeera ng'okula, era osobole okubeera nga ozimbagatana mu mazima go ago agakufuula aw'eddembe nti oli kikula ekikola obutonzi bwonna. Amayengo ago agakula obutonzi bwonna, ekyo ky'oli. Waliwo embeera oba amakubo mangi agasobola era agakusoboseza okubeera ng'ozuula ekyo era osobole okubeera ng'okiyitamu. Era ffe tusobodde okubeera nga tulinnya mu kkubo eryo nga tutambulira mu mpulira eyo ey'amayengo gaffe ag'obuzaaliranwa bwaffe agakukola naffe agatukola. Eri eyo yonna ayagala okubeera obumu naffe, ffe nga bannaddungu oba abakola Sengendo ez'obwaddungu, kubanga w'ofuna empulira eyo nti oli kimu na buli kinnoomu, obeera owulira bulungi nnyo. Ffe abasengendo ez'obwaddungu tuwulira bulungi kubanga oli bumu n'abo abali mu myaliriro egya waggulu, mu munyeenye ezeebongedde waggulu, era nga we waliyo wabeeranga mu ssanyu, wabeeranga mu kwagala n'obugabirizi. Okwagala mwe muyiika ogwo, era okukula kwokwo okw'omwoyo n'okweyubulako kwe wali oyina we wali ng'okyali eno mu mayengo oba mu myaliriro egya waggulu. Watwala akadde n'osalawo okusalawo okulungi, n'osalawo okubeera ng'ojja obbulukuke wano mu kaseera kano. Nagutyo amayengo gaffe gakujjukiza akaseera kano era nga gakuyamba okusobola okubeera ng'ojjukira nti tuli bumu, era nga tusaba ojjuze ekituli ekyo ekitaliimu kwagala, okijjuzeemu n'okwagala n'ekitangaala ekiva mu batuuze aba Sengendo ez'obwaddungu. Naffe kati tuli mu mwaliriro egya waggulu mu kaseera kano. Mu kaseera kano ke twogerera tuli mu mwaliriro era tuli bitonde eby'omwaliriro ogw'omwenda, nga kati mmwe muli ku mwaliriro ogwokuna. Mu biseera ebirala tutuuka ne tukyusaganya nga newankubadde ebyo bye tuzannya bya njawulo eri ggwe nange abatudde mu myaliriro egya njawulo. Tubasaba buli we mufuna akadde mufune oluseke, tubeere bumu mu mpulira n'ebyo byonna ebirungo ebitudde mu myaliriro egya waggulu, ogiwulirize nga giri bumu wamu nammwe era owulirize ekikula kyo ky'oli. Ekyo kye tukola era kye tusaba obeere ng'okola naddala abo abali mu makyusa gammwe. Buli we mweyongera okubeera nga mukyusibwa, muyongera okubeera nga mulinnya mu kigere era n'okubeera nga mweddiza ekirungo ekyo kye kibakola era ne muwulira obulungi obw'amayengo ago agwa butonzi ogw'okwagala ge muli.
mu kaseera kano bangi ku mmwe mugenda mufuna amayengo agabayamba okubanyumunguza n'okufuna ebirabo byammwe mu nsi ey'omubiri nga newankubadde mu nsi ey'omubiri era nga mu ngeri eno ne kibayamba okubeera nga mufuna empulira yammwe n'egenda okubeera nga yeeyongera okubeera ng'ekula munda yammwe era ne muwulira ne muyongera okubeera nga muzuula empulira eyo ey'oku nsi nti yabbalirirwe era eggwaawo. Kati ke kaseera okusobola okubeera nga mutunuulira ekkubo eppya, ekkubo eryo eritaggwaawo, eryo erinaabayamba okubeera nga mulinnya mu maanyi gammwe ag'ekikula kyammwe kye muli. Tukola kyonna ekisoboka okubeera nga tubayamba mu makyusa gammwe n'ensomesa yammwe n'ensomesa yaffe, era nga tuli beetegefu okubeera nga tuyambako abo bonna abeetaaga obuyambi bwaffe akaseera konna, naddala nga muli mu kikula kyammwe eky'omubiri, mu ngeri gye muwulira n'ebyo byonna bye mukola mu mirimu gyammwe egyo gyonna gye mutambuza mu lugendo lwammwe. Twongera okubeera nga tukola ekyo kyonna kye tukola, era nga tujja kwongera n'okukola ogwo gwe tukola ne we munaabeera nga mumaliriza amakyusa gammwe okutuuka ku mutendera ogwokutaano ogwa fifth dimension. Yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko ak'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeerako wamu nammwe olunaku olw'olwaleero. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.